Yiino ennyonyi yasitula ku ttaka nga mulimu n'abantu n'ebulira mu bwengula, kyokka oluvannyuma lw'emyaka 37 n'ekomawo. Nzikiriza katono nnyo nga tetunnaba kweyongerayo kwanjulira bannaffe bana ba Kenchik abatuteera ssente mu pulogulaamu yaffe eno. Kenchik bakugu ddala mu kisaawe ky'okulunda enkoko. Balina obukoko obw'olunaku olumu era nga buno babukuwa bugemeddwa bulungi nga bw'ona obutwala tebugenda kukutawaanya n'akatono. Munaffe gwe ayagala okulunda beeyune kubanga n'ebbeeyi yaabwe ennungi ddala. Kenchik basangibwa Nakawa ku luguudo lw'Entinda era ng'okumanya ebisingawo bakubire ku nooti mu 783 72 241 beba Kenchik. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Chabasa Fama Radio Buganda. Munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugoberera nga bulijjo era nkukubiriza gwatannaba kusubscribinga munaffe osubscribinge era okoonene mu kadaako boonookakoonamu munaffe kajja kukuyambanga okukutemyako buli kaseera nti tulina kye tutaddeyo osobole okunyumirwa empeereza yaffe. Nze imi April Nakawombe mu pulogulaamu yaffe eno Vumbula ne Chabasa. Ennyonyi eyogerwako eyabulira mu bwengula okumala emyaka 37 oluvannyuma yakomawo wabula nga temuli yadde muntu n'omu. Byatandika bwe biti mu Julayi w'omwaka 1955 ennaku z'omwezi zaali 2. Ennyonyi eya Pan American Airways 914 yasitula okuva mu kibuga New York okugenda e Miami ng'erimu abasaabaze 57 era mu ssaawa nnamba nga yakasitula ku ttaka. Abagoba b'ennyonyi eno baali bawuliziganya butereevu n'aba air traffic wabula oluvannyuma lw'essaawa 3 empuliziganya n'ekyankalana era ne bataddemu kuwuliziganya wabula nekiteeberezebwa nti ennyonyi yandiba ng'egudde nga y'ensonga lwaki baali tebakyawuliziganya era amangu ddala omuyiggo gw'ennyonyi eno ne gutandika. Wabula okumala ennaku nnyingi ng'ennyonyi eno enoonyezebwa terabikako era nga tewali na kabonero konna kalaga nti oboolyawo erina we yabulidde. Olw'okunoonya ennyonyi eno obutavaamu bibala kyawaliriza abakulu okulangirira nti ennyonyi eno yagudde wabula nga yabuzeeko amayitire naye nga kye boogera tebakikakasa kubanga baali tebamanyi kituufu kyennyini. Bannyini bantu abaali mu nnyonyi eno baabuwe emitima ne gibeewanika era ne bagakaaba ne gawera kubanga abantu baabwe baabuwe baabulwako amayitire so nga n'ennyonyi yennyini eyali ebasaabazza nga terabikako era munnange ennyonyi ne bagivaako n'okubyerabira ne babyerabira. Baali bali awo oluvannyuma lw'emyaka 37 ng'ennyonyi yabula era nga buli omu yabyerabira dda. Aba air traffic e Venezuela baagenda okulaba nga balina ekintu kye balengera mu bwengula kye batategeera. Era mu Septemba w'omwaka 1992 ennaku z'omwezi zaali 2. Abakulu aba air traffic Venezuela baategeeza nga bwe baali balengera ekintu mu bwengula kye batategeera bulungi era oluvannyuma abakulu abakulira entambula z'ennyonyi baayongera okukola okwekebejja okukakkana ne bazuula nga ennyonyi yennyini eya Pan American Airways 914 eyasitula mu mwaka 1955 ng'egenda e Miami wabula neewulira mu bwengula. Kyokka ekyewuunyisa ku nnyonyi eno tekwaddira muntu yenna nga ne gye buli eno teri amanyi bantu bano gye baabulira.
nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko. Nze Emi April Nakawombe. CBS FM.